I have been reliably informed that some weeks back, the 4 commissioners of Parliament received a second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Matthias Mpuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid a paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false, and it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made severally. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've had some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers, and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly, as opposed to doing things surreptitiously and under the table? Yes, all right. Nkulisiza nnyo mu katambi oli ku Yugi Update Civic osinzira okubanga otuwuliriza. Kakati ekigenda mu maaso mu parliament, Joel Ssenyonyi, Leader of Opposition, era nga spokesman w'ekibiina kya National Unity Platform, Leader of Opposition. Olunaku olwaleero ku makya lukeeredde akungaanyiza bannamawulire n'abanyunyula ku nsonga egenda mu maaso ennekusifu era gye baakategeerako ebbanga eriyise emabega. Ng'agamba nti nno mwe mukyewuunya ku 650 million zali in fact zali akawumbi kamu mu miliyoni 7 zali za service award ezagabanwa aba 4 commissioners mu parliament. Jukira nti nno ne Joel Ssenyonyi y'omu ku ba commissioners mu parliament ayinamu ekifo naye tebamukkiriza tuula mu kifo ekyo, era ndowooza byemu ku bigendererwa bino lwaki tebamukkiriza tuula mu kifo ekyo, tebamuganya kubeera mu meetings ezo. Kaakati leero akedde kuŋŋaanya bannamawulire n'abaliiramu ensonga ng'agamba nti no ke kajja akitegeere nti ng'oggyeko ssente ziri ze baagabana kikuba ekikwe nti bano ba 4 commissioners mu parliament bazzemu ne beegabira omusimbi omulala ogubalirirwamu buli omu obukadde bwa Uganda 400 ba 4 commissioners kituyita service award bazzemu ne bazeegabira watali wadde ensonyi ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era Joel Ssenyonyi n'okusinziira ku bigambo bye agamba naye akyekanze bwekanze, wabula waliwo ebibadde bijja byogerwa nti Joel Ssenyonyi naye yali omu ku baagabana ku service award zino aze n'akiputinga clear na breaking silence ku ebyo ebibadde byogerwa ba rumors, era ng'abagamba nti nno ebyo byakunsibako matugambuzi kundiisango kutattana linnya lyange olw'ensonga tukimanyi bulungi nnyo nti mu parliament bukyanga meetings zitandika kutuula eza eba commissioners yetakoowolwanga tamanyi naddu we batuula, wabula bakoze obukujjukujju ne bayisa ssente zino mu ssako ey'omu parliament ne basobola okugabana omusimbi guno oguwera mu bukadde 400 buli memba. Jukira bali 4 abatuulamu, Joel Ssenyonyi abeera wa 5. Tetumanyi lwaki ebikolwa nga bino bigenda mu maaso, naye mu bino ebiseera by'akalulu zino ensonga we ziba nga zivuddewo
gulowooza kirekawa Mathias Mpuuga ng'omu ku bakulemberwa okukumpanya ssente zino ez'omubi bw'omusolo. Oli ku UG Update TV ku adosinzo bango tuuliza webali kwekumira ku mayimbo gano gwatanatuyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku lulungi.